aweereddwa ekibonerezo. Ono yasingisibwa emisango omwali okuvuma omukulembeze w'eggwanga ng'ayita ku mukutu ogwa TikTok, okweyambisa nnamba z'essimu ezitali mu mannya ge, gattako okweyambisa obubi omutimbagano. Nabugodi yakulukusa agajjulujjulu mu kkooti nga yeegayirira omulamuzi amulabisa eriisa ezzadde kubanga bye yakola yali amanyi asanyusa bawagizi be. Baleesaba kkooti ennyambe kiboneredde zigenda kuddamu kikola ndowooza nkola content ng'abalala bwe bakola naye simanyi gye kitegeeza nali ndowooza kale nkola drama nkola vidiyo esanyusa abantu. Omulamuzi wa kkooti eno Stella Amabilis amaziga g'omuvubuka ono gaamutuuka ku mutima era bw'abadde amuwa ekibonerezo amuwadde kisaamusaamu nga kya myaka 2 n'emyezi 8. On count 1, the public is sentenced to 2 years imprisonment. On count 2, the public is sentenced to 3 years imprisonment. Omulamuzi kuno agasseeko nti Nabugodi teyamalidde kkooti budde kubanga yakkirizza emisango gye ng'okumusiba ebbanga eddene aba amukoledde ettima. Kyokka amujjukizza nti obutamanya tekiyinza kumuggyako musango kubanga yali badde akimanyi bulungi nti okuva obuto okuvuma abantu abakulu n'okuwemula tebiraga bugunjufu. Kyokka omuvunaanwa asigadde awalira nti waakiri asasule engassi wabula omulamuzi kino n'akiziimuula n'amutegeeza nti ayagala aveeko mu bantu asobole okudda nga muntu mulungi. Ekisiba omulamuzi nti omusango gwange nagukola mu butamanya baleesaba kkooti ezikirize embeera ya kisa sasule engassi ze baŋŋamba. Ono ng'awedde za oluusi yeeyita Madubala ku mukutu gwa TikTok nga naye avunaanibwa emisango 6 egyekuusa ku kuvuma omukulembeze afuga kuno mutabani we General Muhoozi Kainerugaba, Speaker of Parliament Anita Among wamu ne famire ye yonna. Ng'oggyeko okuwemula oludda oluwaabi lulumiriza nti Madubala ono yayita ku mukutu gwe ogwa TikTok n'ategeeza nti singa President Museveni awaayo obuyinza eri mutabani we Muhoozi Kainerugaba eggwanga liyinza okusaanawo mu nnaku 2 mb'olw'ettamiiro omwana lyasiibamu. Ono kkooti emusindise ku alimanda okutuusa nga 27 omwezi guno ng'okumunoonyerezaako bwe kugenda mu maaso. Nabugodi yakulukusa CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli mugamba mutya mwenna abagenda maaso n'okuba nti ate mwekuumira ku mukutu. Embeera bwetyo bweri mu ggwanga lyattu Uganda ba TikToker abaakwatibwa olw'okuvuma Museveni saako ne General Muhoozi Kainerugaba, Speaker Anita Amongo n'abalala baakwatibwa era baaleetebwa mu kkooti. Bano n'okuliko Madubala gwe mumanyi obulungi yeesibanga engatto n'azitambuza saako n'omukulu eyayuguumya internet olw'ebigambo ebyamufulumangamu nga abiwerekereza omukulu President Yoweri Kaguta Museveni saako ne General Muhoozi Kainerugaba. Bano nno baasimbiddwa mu kkooti era Lucky Choice ensonga ye omusango yagukkiriza mangu. Mu kugukkiriza amangu kino nno kyagezaako kuba nti ate kyayamba omulamuzi okuba nti omusango gwa Lucky Choice ayanguwa okugusala oba okugutemaatema saako n'okuba nti ate amuwa ekibonerezo. Lucky Choice yakulukusa amaziga mu kkooti ng'agezaho okuba nti ate yeegalira omulamuzi amuyambe amusonyiwe ebigambo byayogera teyabyogera ng'ategeera bulungi wabula yabyogeza butamanya na kunoonya following. Omulamuzi kye yakkiriza so omulamuzi mu kumuddiramu kubanga abaana bano badde bakusiba bbanga ddene ne Lucky Choice omulamuzi yamukwatibwa ekisa n'amuddiramu n'amusiba emyaka 2 n'emyezi 8. Lyebbanga Lucky Choice lyasibiddwa emyaka 2 n'emyezi 8. Ensonga eyamusibisiza ebbanga ettono mbulwa butamalira mulamuzi budde oba butamalira kkooti budde n'okukkiriza emisango gye amangu kye kimuweesezza ebbanga eryo lyonna ate n'ekirala nti mwana muto gwe mulundi ogusoose okuba nti ate azza omusango so emisango egimusibibwa
kuba nti ate atyoboola omukulembeze w'eggwanga ne mutabani we. Ono nno yeegasse ku muvubuka eyasibwa emyaka 6 amanyiddwa nga mwesigwa ndowooza oyo eyasibwa emyaka 6 olw'okuvuma President Museveni saako ne mukyala we Janet Museveni. So omulala ye Madubala gw'olabaawo, ne Madubala yaleeteddwa mu kkooti. Ono nno omusango gwawuliddwa naye oludda oluwaabi oba oludda olwa gavumenti oluwaabi lugamba nti bakyanoonyereza bakyakuŋŋaanya bujulizi ku Madubala. Bakyakuŋŋaanya bujulizi obumala ye asindikidda ku alimanda agenda kuba nti ate akomezebwawo nga 27 omwezi guno gwennyini gwe tulimu, naye omusango gube nga ate guwulirizibwa guddamu okuwulirizibwa. So Madubala naye avunaanibwa omusango ogw'okuvuma General Muhoozi Kainerugaba. Mbu yagamba President Museveni n'amala wa Muhoozi obukulembeze eggwanga liba ligenze mu katyabaga, anti Muhoozi abeera eri nga yeetamiiridde. Byali bigambo bya Madubala, tebyali bigambo byange. So mwenna mubimanyi bulungi nnyo. Saako n'ogezaho kuba nti ate emboozi za Lucky Choice yateekanga ku TikTok, Madubala yabijjangayo n'abiteeka ku peegi ye ebityoboola General Muhoozi Kainerugaba. So ne Madubala y'ensonga lwaki ali mu kkooti essaawa zino awera ennemba n'emisango egyo. So katubasabire basajja battu basobole okuba nti ate munnange bayita mu mbeera eno. Naye nga ye Madubala omulundi ogwasooka yali wakweyimirirwa, wabula tekyasoboka oluvannyuma lw'abantu abaali balina okumweyimirira abaabula abataalabika. Baabula, teri yalabika. Batikitooka teri n'omu yali agenze Madubala mukyalirako, abantu be yali asanyusa. Kale kweggambayo intaneti ogisanyusa mu ngeri emu oba endala, naye munnange yo terina ngeri gye yinina kusanyusaamu. Abaliko abasinga ababawagira bali bweru, tebalina ngeri gye bayinza kujja makomera nga babakutte. So tubeere beegendereza nnyo mu bintu bye tukola, tubeere beegendereza nnyo. Naye nga ye embeera eri ku bantu bano ababiri okuli Lucky Choice saako ne Madubala. Embeera bwetyo bweri. So si Michael Uganda YouTube channel kwoli webale kuba nti ate otugobera video jimpere like ate osubscribinga oba tunaba kusubscribinga. Mbagala nnyo, mubeere bulungi, mweraba. Budde kubanga yakkiriza emisango gye ng'okumusiba ebbanga eddene abaamukoledde ettima. Kyokka amujjukiza nti obutamanya tekiyinza kumuggyako musango kubanga yali badde akimanyi bulungi nti okuva obuto okuvuma abantu abakulu n'okuwemula tebiraga bugunjufu. Walira nti waakiri asasule engassi, wabula omulamuzi kino n'akiziimuula n'amutegeeza nti ayagala aveeko mu bantu asobole okudda nga muntu mulungi. Ekisigo omulamuzi weligeni nti omusango gwange nagukola mu butamanya. Mala nsaba kkooti enzikirize embeera ya kisa sasule engassi ze baŋŋamba. Ono ng'awedde ate zireese Juma Musuuzi.